Namwandu w'omugenzi Sseggirinya taasulewo taasiibewo taasulewo taasiibewo taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu. Mukazi wattu ali ku ndiri. Abasinga engeri gye tuli mu political season bawuwooza mbu waliwo naye kyayagala okubeera ng'ayisaawo. Omanyi kati newoolwalira wano eno abantu bagenda gamba olina ky'oyisaawo, newoofuna tugeze abatemu ne bakulumba oli agenda gamba awe tebamulumbye nanti aliyagala kugamba afune sympathy y'abantu bw'oba balabe be oba bavuganya nabo. Naye nga kituufu omuntu mulwadde, kituufu omuntu oba bamulumbye, kituufu omuntu yafunye akabenje. Newoofuna kati akabenje ekisooka gwe kennyini afunye akabenje osigala ng'oli mulamu ng'osobola okwogera ogenda gamba balabe bange era benvuganya nabo be babadde banteze be babadde banteeze be babadde bankoze ki. Kumbe Mukama Katonda yabadde akuleetedde okugezesebwa okufaanaganako ng'okwo. Wano ku SMX Media kankutereka akatambi kanino kawulirize bulungi okuba gye byatandikidde paka gye byaggweredde ensonga za namwandu w'omugenzi Sseggirinya maama wa Naggirinya Nsuubirayo ono. Nsuubirayo ono maama wa Naggirinya. So kambikuteereko naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribing hano ku SMX Media tojja kukola ng'omisinga updates naddanga zino. Still wano ku SMX Media tukwasaganya ne bannaffe abalegit shots, omuyimbi ng'oyagala kukolera oluyimba lwo olwa video, omuyimbi ng'oyagala oyimba mu studio, omuyimbi abalina movie script za movies nga mwandyagadde company egenda okubakwatira movie yammwe nga mugirina bulungi ne ba actor bammwe we bali bo bajja kwata kifaananyi sound omulungi production ne post production bakubireko obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Simanyi nange munnange embeera gye yatabukira kati kwata ng'oggyeko ensigo olinayo ekirala ekikusumbuka? Peni. Olubuto olubuto munda muno olubuto mwangamba muno bwe muti muno mulowa gundi muno mwe muluma omulwadde tumuzeewo yeebake ndowooza. So nga we mukiraba embeera tewoomesa nnakabululu wadde mwe mwenna abali eyo nga mulina kye musobola okuyamba okuba nti ate munnange mudduukirira obulwadde bw'omukyala wa Sseggirinya Muhammad Fat maama Naggirinya. Please mujje mulabe nga mudduukirira obulamu bwe, otherwise embeera nange mpulira ntidde embeera y'essi ya mulembe kubanga singa oba gavumenti yeetuyamba at least n'emujjanjaba nga bwe bagonjoola ebya famire kubanga omuntu tasobola kubeera mu mbeera etuuka eyo nga mukyala honorable tewali ayamba era nze neewuunya naye tukubira omulanga bonna bwe kiyinza okukwatako Speaker Mama Anita Amongi tukubira omulanga bonna ba members of parliament bonna bali ne honorable Sseggirinya tubakubira omulanga Fatuma mumujjanjabe abeere bulungi asobole okulabirira abaana be. Nze ebibe ebyange omuntu yenna ayagala okulaba nti atuuka ku mukyalo ono ayinza kukola ati kumuyamba okusindika obuyambi. Kaakati omukyalo ono tulina enamba z'essimu ze tuyinza obbawa ne basindikako ssente oba okujjira ddala wano atuuka ku kisaawe ky'ewampeewo n'abuuze wa mukyala Kasirye nze sisita w'omulwadde n'atuleetera obuyambi oba namba y'essimu eri 052809261 eri mu mannya ga mukyala eri mu mannya ga Kasirye Miriam 0752